tekiniki naffe yino yazze kukwatirawo nkerege ogambira nkerege kabanga ali munda enkerenge ate yetya owa anti jeke lulimi lwa magye. Okay, mwasibye mutya abatulaba amanya n'eddoboozi yenze Jonas Ssentongo mbaniriza katenate ku mukutu gwaffe guno omuganzo gwa Tindi Files gwone yakatoyenga kugendera ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga nabagamba ine ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Olunaku olwaleero twegatiddwako mwana mulenzi Vendetta nali nasemba okuba naye ate mu episode eri eyaggwa. Yes, olunaku olwaleero mukomezaawo ate tusobole okubanga ate anyumiza ddala emboozi ye nabitya bwe yava mu kkomera obulamu ate bwe bwaddirira okubanga ate bubeera. N'olw'ensonga eyo kababuuzeeko ate twolekere ekituleese. Nategeddeko musajja wa Fiiki Gaza nnyo ate era n'olunaku olwaleero agenda kubaako ate byayongera okutunnyonnyolamuko embeera Fiiki Gaza mwali kuba kati bano be bamuwuliriza be bamufuna direct be bafuna buli kigenda mu maaso kiyimidde bwe kiti n'amawulire actually ndowooza nagategeredde ku ye yankubidde akasimu n'angamba waayo omukulu yafunyemukko embeera ku gye yabadde agenze naye nga ketuli naye wano ndowooza buli kimu tugenda kuba ate tukifunira ddala butereevu. Vendetta buuza kuba tulaba ate tweyongereyo. Abatulaba n'abatuliriza ensiba yammwe mwena gye musinzidde amanya gange nze Vendetta gwomungi w'abangi omwagala wa bonna ate ayagala buli muntu ayagala munne mu kiti kye ne mu kitiibwa kye. Bageto youth komyewo nga nze ghetto preacher wamwe ghetto advisor ghetto rewinder system because gye tulaga tugenda mu kufa tutegenze bageto youth abakyalimu ebyo bye mukola nga temusiimye kale Jonas Ssentongo katugulirewo ennyanjula Jonas Ssentongo essebo gwe musajja wa Fiiki Gaza abamubeera ku lusegere nga tetunagenda ddala mu maaso na programu yaffe olunaku olwaleero. Fiiki Gaza ali mu mbeera ki yo waayi ki ekyamukwasizza eyo gye yabadde agenze ate okuyimba? Gaza ali fit era Gaza ebigambo bye bamwogerako teri buzibu. Oyo kajojijoji waba bababi ababeereyo nga tebagala Gaza bagamba Gaza mubbi Gaza abeera n'abayaye bo babalaba batyambu babbi babalaba batyambu bayaye bagamba nti babbi abamubeera naye oshegeera naye nga te Gaza ye musajja alina one love ye mu ghetto youth abeera ne ghetto youth munne nga kimanyi ghetto youth alina okulya alina okwambala alina okubawo byonna byonna kuba abaana bangi babeerewa Gaza e Munyonyo kuba kati ebuziga twavayo twadda Munyonyo neera byonna respect family Gaza fena tukola era Gaza bagamba Gaza alimu omali bamukutte biki bya music biki Gaza agenda kuda anytime mulaye nga ali Uganda because right now Gaza alina mu process yamaze n'okkuba yakomyewo dda kyemanya ali yuji naye nga lwe yagenze yaperforminze yamaliriza okuperforminga kyabadde kimututokola era ebyo byonna kati kyemanyi biba birina okuba nga biwedde tasobola tugendera bwerere nga kiki jasika work permit ne kagisaawo evvaako shegera era work permit jasira ekivulubaga akale kati kyongereyoko wiiki shegera era ne bakola process ya work permit kibanga gwe kwatira mu nsi nga tolina ki passport baba bayinza okudeportinga naye bawa tesobodde deportingibwa osoloka kangende ku embassy ebintu byange gye byabuze ngende ku embassy deporting nkole another process nfune ekibali kyentambulirako mu ggwanga lyendimu ekiva ku embassy yaffe ekyensi yange ekiraga nti ndi muna Uganda ndi citizen ebintu byambuzeeko really naye nga ndi mu process ekola ki example gwe oyinza oba otambula wallet neegwa wallet tubamu ne national ID wegwa olina ogenda ku police reporting bakuwa ekipapula ekigenda olaga nti okole ki mpaka ofuna 5-2-2 ogenda olinewing national ID kati yembeera ebeerawo ku muntu ali eyo wowe nyini wano we bamukwatiddeyo gye yabadde agenze just akafo bakayita omali kali mu nsi ki kali eyo era mu side zeyo bawalabu neze tano wange yankubiddeko nanga Gaza amukwatidde mu male biki namugaba tano tetubanya okupanika oli boss waffe
basi ensonga yonna nsobola ogimala wonna wabaali kasaba nga tebakutegwe kadeide gwe kadeide we bakwate olina okutya shege omukeka ayinza okwekyanganaga oyo abimale naddamu ebbali na stepping aside naye ate ye aba alina olwaninga fayire eggwe adeste kuba ye talent kyekisumuluzo okitali kufulu teyeggula shegedde ne katusuubire bali mu nkwasaganya kulaba nga atakoma wano mirembe gwe kirisewo era gaza gena batuuka era sawa yonna abameeni gaza abateera engoma endala zonna zi rape kasitoka olira omanya sakuspayinga gaza ku media zonna gaza ne respect family yonna ejematic bona kwe bali abaana mama ejematic kwali ku YouTube Instagram social media zonna kangambe ali nange vendetta mo je bujja ndaba kuba mu tune batandise okuyimba vendetta into yo mwana laga yetu mukuba naye laga tuba tukyalina okufumba ekintu ekigenda owoomera abantu shegera kuba right now sigenda very nkube pate byebeki every day is Christmas to my side, every day is Eid, every day is New Year because India nkoko nnyo amata ebyo bintu byaggwawo ku mulembe gwaffe sense essaawa eno olina okuwanga gwogamba nti nze senti kati Idi enkoko ninagigulira abaana bange butegomba neiba kumulaba nga akola ki ng'ali enkoko balegeera dogo wange yegomba ebyo byaggwawo waffe era senti right now ze kyendiko kyonna laga ng'ate afumba mutuku nga weggaza nga respect zokka kuba n'amaanyi tulina omanyi gavudde amuyita MK. Okay, ensonga ezo za Fiki Gaza nga tuzitadde ku bbali. Njagala ate tukomewo ne programu yaffe oba tudde ku mulamwa. Olunaku luli eri lwe twasembayo kubanga ate tukolera ddala ffenna ku mboozi yo ey'ekkomera. Abantu bangi bagezaako okubanga ate bakunsaba nga baagalira ddala okubanga bawulira ebikuvaamu nga beebuuza yo waaye vendetta waffe biki ebyaddirira oluvannyuma lw'ekkomera ali ku ki so nno n'olwekyo olunaku olwaleero nkukomezzaawo kubanga ate otusoosootera emboozi oluvannyuma lw'ekkomera obulamu wabweru wano eno wabusanga otya bwali bukyuse butya omanyi bulijjo okoma okubeera mu nda eyo n'ensi nayo ebeddukira ku ki ku misinde gya yiriyiri wagisanga ekulinze oba watandikira awo kubanga ate obulamu obutambuliza ddala bulungi kale wenafuluma era tekyali nti nga we nabuleka we nalina obusanga nasangayo something change naye era ng'omusajja omanyi waliwo ekigamba nti omusajja kiti kya muwogo gyekisula gye kirandira we nalandira Kampala ng'omukazi omu ow'ekisa omulungi Margaret Mutoni judge wano asinga ku High Court ya West omukazi oyo mugesu oyangamba oli juvenile era tolina kusibwa naye byokola bibi Mukama akwagala ate nga neri mbadde ndi musajja wa ddiini nsaala kyampaliriza muli nga mpulira omwoyo gwa malayika emu ng'eŋŋamba komaweeka vayo gy'oli nga ntambula kukuba okuva ku High Court okulinnya boda ogende wa mama wange nga waliwo ekiŋŋamba awo wonna nga ntambula ndaba waliwo omukazi aŋŋamba tereera kikuba yali mukazi kyoyo yakujjira oyo mukazi mama wange yennyini era kyoawe nava ku kooti natambula mpaka wa mama oyo gyali era omukazi omulungi omuwati nsiyona kale siye mulungi omuwati kuba bamama bonna balungi era buli geto oyo tiyagala mama kubanze mama nalinga emida naye nga muloota nga musabira nga nsabira naye yajjanga okukyalira mama wange yatuuka n'akaaba nga gajja okunkyalira ne mugamba atojja kangume masajja ndi musajja ng'oli atoyagala alabe embeera gye wali oyitamu zigaga mama kuba olaba jjo naye tata ayinza okukaaba n'otakaaba naye olaba maama ng'akaaba naawe okaaba kuba mama walaba omwana ng'akaaba naye akaaba
kyane ne ku kooti omulamuzi oyo omukazi walaba nga yadde oli mubbi naye nga weenenyeza n'amaziga gatonye engeri gyalimu omutima ogukkiriza mu bayibuli era agamba state sango gonna omwana ngusonyiye ngutadde kuba yeenenyeza eri Katonda yeenenyeza waliwo kye tuyita faith okukkiriza kasita ofuna okukkiriza mu bulamu bwo ogenda ba n'okwagala n'okwagalwa nze nafuna kye bayita faith okuva eri Katonda era omutima gwange gulimu okukkiriza era gwe Ghetto Youth wenna nga tonafuna faith kwanza olina dde Kampala sente nkugamba ebigo natambulanga n'ekyokulya sikinyanga n'empale egi n'essaati egyo n'engeri gye ndi ddogo Kampala ndi champ natuuka mbayaye bange nga nvudde wa maama nga nnyumye bulungi nabyo ne baŋŋamba vendetta story ekikulikayo biki nongamba osookera mbayayeebo aba okukido ne bandabako bampa ku ssente kodi z'esito zimanyi nakugulira ku kiki ebiki kikozesa ebyekibi biki ekyo kitegeera bakugulumisizaamu naye Allah teyanzikiriza kumala ssaawa nnyingi mu ghetto awo oba mu mbayaye awo era ekintu kiri kyasigala kimpuumira mu mutwe nga kindi windingisa obwongo kingamba gende ewa maama wo mulabeko kuba maama ye Katonda wo ku nsi ngolo Katonda ali mu maama wange gwampitiramu ng'ayagala ntuuka wali maama wange nfune ebigambo biri nga biva eri Katonda naye ng'ebigambo ebyo okuva eri Katonda ebigambo ebyo nga yabisindisewa kalimi ku lulimi lwa maama wange kale wanatuuka wa maama wange nasooka nenkaaba ate nga naye wakaaba naŋŋamba okomyewo naye mwana wange va mu byokola va mu byekyayi va ku gurupu va ku ki era right now nze gurupu sizeewa nnyo gurupu zakutuusa ku kisenge gurupu zantuusa ku kisenge zanziza emabega emirundi speed 150 emabega zitya yongera okuba nga ate otusosote osolobera ne bakyalibo ono n'omugamba mwana kino kibi agenda mbanika nga bagamba bameni kiri kidogo ki tano siba kidogo bima nkugamba in peace oba oyagala twala oba toyagala bireke nale sagala Ghetto Youth goddeeyo ogambe mwana kidogo kyefuula advisor kyaffe litoji abagamba mwe Ghetto Youth mwefuula mbu mwaziruma tano muba temwaziruma just waliwo Katonda bateekako akasubi n'omukono nagamba mukakkane naye nga is a poison somehow because nze ndabyeko abakabi abali b'amaanyi naye mirembe engalo kyova olaba naye maaso okukuwa lefti oba panchi sobola okutuula n'ensirika n'onvuma byeyagala n'okola byeyagala n'ogenda oyo Katonda byeyasalawo okuweereza mama nga nsigemu that's a seed to me shegera from God era nze Ghetto Youth yonna gy'oli njagala mwana obeere one love ni youth respect youth owa abantu abakulu bakyamani b'okukyalo mwagumbulidde omuze gw'okutta abaana b'abantu nga mwemugamba mbu ono mubbi nawe ozaala baana abalenzi n'abawala nze manyi nakula mpulira abantu abakulu ab'edda nga bagamba ozaala omwana omulenzi aba muyaaye guba musege manya guba muyaayu ate omwana omuwala aba malaaya guba musege mugunju babayita ekitegeeza kati gwe ojja vuma omwana wo nti gwe olaba kali kamalaaya koli omuseeyi wawali omwana waba nti omuyita malaaya omwana asobola omuyita n'omutuuza ng'emyaka gy'olimu n'omugamba kiki naye ate nammwe abaddeyo ne mulaba abaana b'abantu mulabye oli ali ne maama we mwana muwala otandise omusiya gwe nyaba oyo mwana amumpa ebiki ezo simpisa bannaye abasajja babikola abasajja banange bakulu bange jasiba Ghetto Youth twebereremu ate namwe bayuti nga muli bakulu oba bagentleman kino tekigenda kudda eri youth oba gentleman
wabula yena ngena mugamba kubanga ffe twasalawo kwasisa mpisa ate nga mwana nga byaddala kwanze nalabako nafuluma kooti essaawa eno neeyagala ntambula ku ttaka ly'e Kampala naye ate saagala kulumya muntu yadde otwala akasimu k'omuntu akaba akasaawo ate era saabitwalako siribitwala kubeera mu kiseera we nali nsobolera obitwala Katonda yankola ekizibu lwe nagezaako bankwatirawo ne bansibirawo emyaka 4 nenkigoberawo nokijjako nagambirawo ekyo tekirina makulu kitegeeza nagukola ogwokubiri ngenda beerayo bulamu bwange kambeere Kampala neeyagale nga ndiyala kalegedde kambeere site nga ndiyala nga nkolayo fite olunaku kuba n'omukazi asobola obeerawo ng'atunda hoteri 5 buli lunaku wiiki ziba sente mmeka bakola akasente akawe jibamu 5 shegeera kati Vendetta streets zino wazijoininga otya wazisanga otya streets zino wazijoininga nga nva ku ssomero like friends wetusanga ku ssomero ng'ova ku ssomero kati like nga tusoma prep form 1 muva ku ssomero ne mukya muvayo saawa emu bbiri aba prep obimanya oluusi saawa 3 oluusi 4 jukira prep zirimu shifts so somako afu novaayo so gisoma full so gisomako okategeera kati ffe twavangayo Kampala nze nasomera nawo site sebo mwana wa musite Kampala ngavaawo nenzikirira site ne tubakuba engatto atanaani ninga nze mbeere no bbali nga ndaba 5 bange bali shata naye kati era nga ffe abadooga era batabimanyi naye nga tuli babbondya ffe twali babbondya kwa Kampala era somero lya balimanyi sports game esingayo bikonde ne Kololo agamasomero abiri ga promotinga nnyo ebikonde wanava nga ku ssomero nga amaze okukolako nabeeranga ne baga yange ne baga y'aba instructor zino ennene ze bambala nirinyambalawo ey'oku mugongo y'ebitabo era nga nvaayo nkoze ezoweeri yange naabyeko naye kati nga bali abalala bo bajja bakuba bakafist kubirawo kukwata kayinja kutimbirawo kutwalirawo kasimu naye ngaera tutuyitali mutaaso oba eri kukupa wansi bakatunze babawaddeyo ekyasa tubakwaddeyo awo 10 ku ssomero nga ffe kale twalina ekibiina ku ssomero nga tyaba boss omwe bakagujje tutuka ku kantini nabwedigalo bonna bujja buvunnama edi prefect tubukubanga olova wano keneri ante balina sente olina lanka naye tolina sente kigasa ki okuba nga olina lanka nga wetakuza lujjo shegede kati just nze nasalawo nenzikiriza abageto yuti muve mu byokubba ebintu by'abantu Mukama abeetaaga Allah abeetaaga tondaba ne dread n'ogamba ogwo gubbi guyaye tegulina bye gutugamba 5 ndi mubi ntimba ebyaddala ntimba wenakusanga nga wemakula obaweera ddala discipline utasikia utanyorosa wanakamata we ku show ya te Kampala hapa kufata vintu ya wantu bila mpango sija kutaka kumanya jina ya nani atakamata we utanyorosa oyogedde katuvunuli okukwatire site wano wonango kole nsasage mukimanye MK yaleta amaji amato 7 Hills mweri kambwe Vendetta ogenze noyogera ku kya Kafist yani just Kafist ye kodize site nga wona gamba bameni obujama bobo abawo nga wona gamba lada bameni kati obo otegeeza just mwino beeramu tombuza je chichichija gwe jengenda jo inokola ki ogenda kale goba toyagala sigala olabera da chechi shegede ogende ku CPS oli akawunga ebyaddala otunula amaso tana just site mwina kubeera mu bameni
bakafist they are many but tugenda bakollectinga bonna nganze ghetto bakafist bano bakola batya anti mboba bagamba mbu wakuba right n'ogaana oba ye omukuba right yakuba kayinja kati bameni nno tekiniki naffe yino yazze kukwatirawo nkerege ogambira nkerege kabanga ali munda enkerenga ate yetya owa anti jeke lulimi lwa magye takimanyi nejajja kugamba principal ku ntebe akugamba ninayo reserve force yange reserve army ngoloza bagamba abantu akimanyi mu bayuti mulimu amajyege nga galwanyisa ebizi ate bayuti bye bakola abamu akimanyi ffena bayuti tetuli babaabi tetulinga bali eri badooga bakola ebyomukka okulabisa ffe nkufuna okategedde nsobola okujja nenzibira mu linnya lya Gaza okategedde ne bagamba mutabani wa Gaza yabbye naye nga neeyita wa Gaza era nga nekuba buloogo gonsomola Gaza aye ngera n'abakumanya abakulaba naye bagamba oyo wigga okategedde ale nengenda nemubira mashegeza gwalabisa Gaza naye gwe wenna gwabbira ku Gaza oba bbira ku muyimbi wenna oba tosobola kukuuma muyimbi fiiti ate namwe ba music artist kweso mumulaba Kamiri number 1 East African legend gwanga mujesa basaba tata timba tata biwalanwa tageya natatonwako natatukwako ngeziga lyagonya omuwati atageja atakoga mulabe byakola abeera ne gaali mugamba mbu simanya yabagamba muwanika amasimu mu bbanga Kamiri alina gwe yali akigambye alina gwe yali akigambye Gawale Kamiri nga gambo simanya mba ne muwanikeze simu tubagaze Kamiri tabikola ebyo oli number 1 boss number 1 daddy number 1 Uganda Leon Island yakola atya oli ate byo tabikola yo lubakuba music wamwe nga agenda katika Kamiri kasimu kagenda bakabbe bakamutwalira kagazaaki example enga yayina ezisobola yayina ezisobola iPhone omusajja watukira otumya Air Force naga mundetere Air Force box neve bungereza nejja choka kati iPhone yatasola atumya sijja watulira mu motoka yo kanga yevuga munse tali Uganda go choka mba iPhone yatasola kuleta era jetusa oba kukasamusanga abakola emizeejo ba blaza nga temwesi bakuba nene ne mulabisa amanyaga abanene blaza sagala mukole byabazaakayo bali abamu kwabo bomanya abakola emize gino ne batandika okulabisa amanya g'abanene abo sibama mbalaba bulabi badoogo naye obudde bwamwe time is off your time is off new generation new system tano tuli shata buli geto yuti wondaba mbongaako atayagala kireke ze sinonya mikwano ze njagala respect na mpisa sinonya mikwano nkazeemu nonya respect na mpisa kale Vendetta okudda ku mulamu ogwo tubaddeko olwo ng'ovudde mu kkomera ogenzi n'osisinkana bakyalibo bongambye ab'okukido n'ongamba ate olwava n'ogenda n'osisinkana mukadde nyumizaako awo mukadde okutandikira ddala okukulaba okusookera ddala okukulaba mutabani w'omu bw'ati ng'avudde mu kkomera biki ebimu ku ebyo ebyaddirira jasira nali ambuli kasala nga ndi ne famire ya mama ndi ne famire waka mama ngera tuddeko ne mutabani omugalanda ate first born matutuddemu awo ne baganda baffe abato tulya ku mmere twekuba ku nkoko yembadde ndudde okulyako babinkolera byonna bakufumbira nakakoko byonna babimpa 5 soda n'enywa bali bakimanyi nti okomawe nabagwako surprise naye era omuntu owewakataba nga mugenyi munju mwe wakulira ne womala emyaka 2 nga tobaddeyo era olukomawo bagamba genda mu kisenge ekyo kitegeeza oba okimanyi mwe wakulira segedde nti mwe wakola ki wakulira era ogamba togenda era eri wabawala ogenda mu kyabalenzi mu kikyo
Shegere nange we natuuka wakala mama nandaba nagambira abato mugikwate enche je baba omunyonyi enkoko ne bagisala endyako fiiti era nali ndi fiiti kwolwo napa ne kusete navaawo ndi fiiti nga ndi ape nali ape kubana okumanya nali ape ne mu dipo natuuka nga baniga bange mbalababula mu dipo yeweyo mu ghetto nga mbalababulabi abantu bonna wakunganirwa abantu abasukka abataano ebaddipo kebe stage ya board ebaddipo y'abantu because wemukunganira ekitegeeza we mujja ssente teri wantu wemusobola kukola makana nga tewali kiriwo ekitegeedde nkitegedde leero teriwo bayinza kuteeka population y'abantu nti ebeere wano nga tewali ssente zijjawo oba tewali kivaluwinga abantu babeerawo okategedde oluvannyuma lwa mama okusalira enkoko mulidde akamere obulamu bwatambulira ddala butya biki bye wagenda ddala maaso n'okuba nga ate okola okusobola okukyusa obulamu n'okwejjako ennaku y'ekkomera wenava wa maama wange namugamba mama kati ngenze nga musajja kati ngenze noonya ssente era natambula ng'omusajja wenatambulamu ng'omusajja weetongola n'oveeka nga olwenava emida ng'omusajja nagamba mama neyanziza byonna byonkoledde I thank what you cook for me naye ekiriwo nga nze mutabaniwo mama sigenda beera wano ate nkufuukira ekikiki kakookola ndi musajja nawamwe man kuba ndabye the time we bantekerayo nali mwana muto nate wenaviirayo nali ntegeera kati nga ntegedde ndi ne musajja nino nnoonya kuba mama wange olwedde alina abataata abangoba ate nga nabo baagala okusoma baagala okulya kati nga nze ate siyinza kufuuka mukugu waka ninde mama wange angulira epule ninde mama wange angulira empala angulira essaati angulira crossbag angulira egaga angulira enkofiira angulira ki okategedde buli kiwandyetaaze okitegedde ekitegeeza mbasigala kana ngenda kufuukira mama ki obuzibu nyana asalawo tambule nze aba alina okukolerera ye kitegeera naye wenatuuka nensirika nembeeraawo kwegamba nalabanga ensi ate enjokya nengendamu eyo eripanda nembeerako eyo nenfunayo kyali wange ejematiki yeyankwatako nanfula owakabi ejematiki nampromoting ejematiki antute mbayimbi ejematiki ne bam bankubiza ebbaala zi Moonlight Climax Vox nzifukidde ekizibu Sweet Kid ya Sweet eriawo wa Sweet Kid emakindi emu netuvimba fiiti biki byonna nemaliriza nga nkoze eki taninze back mirimu ki gyewagenda ddala mu maaso n'okuba nga ate okola gyemirimu nayiga mingi nga nagamba lesawuni right now kati nebulizabuliza nnyo eyo mu city nabulizabuliza mu city style of fashion okimanyi olina okwefumita mu vvala oyiribamukko olina okugenda yesite n'ofumita mu vvala wakati abagala engoye bangi ate ffe tetutunda biri eri bya kipya si bya bonna bambala ffe tutunda first class downtown yaman era ndowooza oziraba tuzefumita naye ngaoli agamba oba omwana yagijja Sweden oba Turkey era nkulaba naye nga made in Uganda legedde yes omanyi omuntu wava mu kkomera mubaamu emize gy'olayira n'okomba kwerimu obutaddamu kukola ki kukola bimu ku biki ebyo ate ebiwalayira obutaddamu kwesembereza byonna kumanyira abantu kwemakula byonna nabigoba n'emikwano egitanzimba because njagala emikwano nga ginyongerako era bannange wenna ali eyo ngonjagala onscribing ondayikinga vendetta ogiraba manya vendetta tayagala kujja kusanyuka naye vendetta kujja munywesa bbiya vendetta mutwala kuvimba naye vendetta ayagala ojje ng'olina business vendetta jangu omugambe business kuba vendetta ayagala mirimu vendetta alina abaana beetaaga emirimu abagagga abatuulira kyeyune Shakibu Nassa tusobole okuba nga tukola ebituufu nze bagaye banaye twagala mirimu
mugaga yena ngolyeyo mama Fina netaga support yo by the way mukade netaga support yo nze Vendetta era namba yangu genda gifuna obudde bonna mama ne olaba Jonasent ku UBC wana so kule aso kuntusaako mama kwetaaga kwetagira da kuba geto YouTube